funayo akadde oyogereko n'omusumba wo. Funayo akadde oyogereko n'omusumba wo ng'omusumba wo si mulala kye kigambo kya Katonda nga bwe kiri mu Bayibuli. Ebisigadde byonna ebituyinula ebikola bitya byonna biggwaawo. Isaaya essula ya 40 olunyiriri olw'omunaana. Isaiah chapter 40 verse 8 egamba nti omuddo guyongobera, ebimuli biwotoka, naye ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe gyonna. Omwana w'omuntu era naye alinga mpewo, tubeerawo ne tubula. Ba Peetero baabula, ba Yokaana baabula, ba Yakobo baabula, ba Pawulo baabula, njogera kuba endagaano empya. So nga ne ba Musa baabula, ne ba Joshua baatuusa abaana ba Katonda mu nsi ensuubizi, nabo baabula. Beeriya baabula, Beerisa mu maanyi ago amangi Katonda akozesa mu maanyi amangi mu biro byo n'obula, naye ekigambo kye kisigalawo. Ekigambo kye kisigalawo. Isaaya nnabbi eyali ayogera ebigambo Mukama waffe Yesu yasoma mu kitabo kya Luka essula 4 okuva ku 17. Isaaya nnabbi yali yabula dda. Isaaya nnabbi yali yabula dda. Naye ekigambo kya Katonda obunnabbi bwakyo bwasigala bulamu. Ekigambo kya Katonda kyasigala kiramu nga kitambula. Olwekyo mu misingi gya leero njagala okukwesigisa ekigambo kya Katonda nti ye musumba atagenda kuvaawo, ye musumba atagenda kubula, ye musumba atagenda kusigala mabega. Osobola ogenda mu Buwarabu, osobola ogenda mu Amerika, osobola ogenda mu Bulaaya, osobola ogenda wonna. Nze ng'oluusi ne passport sirina, tuwuliziganya ku ssimu. Naye akuli okumpi akusumba Katonda, akusumbira mu kigambo kye, twali yamulabako n'amaaso, naye tumulaba mu bikolwa, tumulaba mu kigambo kye. Ekigambo kya Katonda kye kitulaga Katonda bw'ali. N'olwekyo nyiikira nnyo okusoma ekigambo kya Katonda.